Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Mchana Town Council, 1 kilometer from Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all excess in this product remain exceptional original to us, and we therefore choose to take full responsibility for such. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ate surati Muhammadi Allah subhanahu wa ta'ala yogera atya. Allah yogera ku linnya lya Muhammadi mu Qur'ani, era essura eno nebeera ngibbuddwamu erinnya lya Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala essura eno nayo yagissanga y'e Makka. Twagala tulabe nabbi sallallahu alayhi wa sallama biki bye bayogerera mu ssura eno ng'ate bamugamba abibuulira abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bismillahi rrahmani rrahim, suratu Muhammad, alladhina kafaru abo abatakkiriza, wasaddu an sabilillah, ne baziyiza abantu okubeera nga tebaagala babeere nga bagoberera ekkubo lya Allah, baliteekamu emisanvu. Adalla a'malahum, emirimu gyabwe Allah agenda kugisazaamu. Balibeerako n'obulimu obulungi bwe baakola ku nsi, bayisanga bulungi ab'eŋŋanda zaabwe, ogwo mulimu mulungi Allah agwagala. Bayisanga bulungi miriraano gyabwe, bayisanga bulungi bakyala baabwe, bayisanga bulungi ab'eŋŋanda basaddaakiranga abanaku, baayisanga ne babeera nga bazimba amasomero g'obusiraamu n'emizikiti. Naye Allah agamba omuntu ayina enniya ey'okubeera ng'ateeka emisanvu mu kkubo lya Allah, tayagala busiraamu bugende mu maaso, tayagala busiraamu butambule, Allah agamba obulimu obulungi bw'oli bawakola kuno ku nsi, kadalla a'malahum, empeera y'emirimu gyabwe agenda kubeera ng'agisazaamu. Eri Allah tebagenda kubeera nga balina ke beekoleddewo, bagenda kusanga nga byonna bye baakola Allah yabisazaamu. Kati omuntu yenna atali mukkiriza ate n'abeera nga mu butali bukkiriza bw'alwanyisa obusiraamu, empeera y'emirimu gye gy'aba akoze ku nsi emirungi tagenda kufunamu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا نابا بكر ذاتبو وعملوا الصالحات نباكل ملم مرونجي nga nabbi bwe yabalagira okukola, wa amanu ne babeera nga bakkiriza bima nuzzila ala Muhammadin, ebyo byonna bye twassa ku nabbi Muhammadi byabayigiriza nti kino mukikole ne bakola, kino temukikola ne bakireka. Wa huwa alhaqu, nago nga ge gaali amazima. Qur'ani gye yabaleetera gaali mazima meereere, eyavaawa min rabbihim, ewa Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Abakkiriza Muhammadi ne bakkiriza bye yaleeta, kaffara anhum sayyi'atihim, ebibi bye bali baakola kuno ku nsi agenda kubibasangulako. Wa aslah balahum, ate alongoose n'embeera zaabwe kuno ku nsi, alongoose n'embeera zaabwe ku lunaku lwa akhira nga bavudde kuno ku nsi. Bali abaateekanga emisanvu mu kkubo lya Allah nga si bakkiriza, ebirungi bye baakola tebagenda kufuna mpeera yaabyo, bagenda kusanga nga baabisazaamu. So nga abakkiriza ebibi bye baakola Allah subhanahu wa ta'ala ate agenda kubibasangulako, ate abalongooseza embeera mu zonna. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك ekyo kigenda kuba kityo nga bwe mukiwulidde, بأن الذين كفروا kubanga abatakkiriza lwaki bagenda kubasazaamu emirimu gyabwe emirungi babeere nga tebagenda kufunamu mpeera. Allah agamba nti ذلك ekyo بأن الذين كفروا kubanga abatakkiriza ittaba'u al-baatila, baasalawo okugoberera obukyamu wano ku nsi, y'ensonga lwaki emirimu gyabwe gigenda kusazibwamu egyali emirungi. Ate wa anna alladhina amanu, naye abo abakkiriza emirimu emibi gye baali baakola lwaki Katonda agenda kubeera ng'agibasangulako abasonyiwe,
ittaba'u al-haqqa bagobereranga amazima min rabbihim agaveri Allah waabwe nga nabbi agabaletedde sallallahu alaihi wasallama kadhalika nno bwekityo yadribu Allahu linnasi amthalahum Allah bwatyo bwakubira abantu ebifaananyi byabwe ekifaananyi kyo bw'oba otoli mukkiriza ekyo kitegeera embeera zo zitegedde ebirungi by'olikola kuno ku nsi togenda kufunamu eri Allah ate ggwe yali omukkiriza ng'ogobera byonna ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo ebyakuyitangako bagenda kubikusonyiwa ebifaananyi by'abalongoofu n'abatali balongoofu Allah agaye bwetyo bwembi balaga kuno ku nsi buli omu asalewo sayidi gy'anaakolererako emirimu gye. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا سنغا مبيرانغا مسسينكانيا باتكيريزا babeeranga musinkanyira bwowa mu lutalo nga bo basazeewo okubeeranga balwanyisa obusiraamu obutagenda mu maaso ng'ate mmwe musazeewo obusiraamu okubeera nti bwe bulina okugenda mu maaso wakati awo ne wabeerawo okubeeranga musisinkana mu lutalo Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza abagamba ki fadarba riqaabi abantu abo mubajjengako ensingo amakulu kyategeeza mubatte Allah subhanahu wa ta'ala mu budde obwo abantu balwanyisanga bitala nga tebalwanyisa byakulwanyisa bya mulembe nga kati naye kyonna ky'oba okutte nga kisobola okumugjawo mugjeewo hatta okutuusa idha askhantumuhum bwe mulabanga nga kyemubakoze kimala mu kubatta bwe mulabanga nga mubasse ennamba ng'eyitiridde obunene nga mulaba esobola okubeera ng'emala fashuddu lwasaaqa abantu abo mwabasigaddewo muleke kubatta mubasibe ku miguwa mubasibe ku mpingu mubateeke wali ku njegere bwe bamala okubeera wali nga mubasibye amaanyi gabawedde fa imma mannan ba'du muli baddembwe okubeera nga mukola ekimu ku bino fa imma oba mannan mubalika ne mubasonyiwa ba'du n'oluvannyuma lw'okubateeka ku mpingu ekyo kiri gye muli wa imma oba fidaan abantu beenunule alina ebyobugagga alina ensimbi ng'asobola okubeera nga ze tumusalidde asobola okuzituwa oyo azituwa abeere ng'agenda nga bwe kyali mu lutalo ebbadiri oluvannyuma lw'okubeera nga abantu baawambibwa bangi abattibwa baali battiddwa abawambe ne babawamba oluvannyuma lw'okubawamba waliwo okukkaanya ku bawambe oyo yenna yali amanyi okusoma ne babeera nga bamugamba okuva mu buwambe ojja kusomesa abaana baffe wano 10 okuyiga okuwandiika n'okuyiga okusoma oyo yenna abaayiza okuwandiika n'okusoma kasita oweze 10 nga gwe tukutangodde ewammwe ekwo kwali kwenunula nga beenunula n'ekyo kye baali balina mu by'okuyiga era abalina okumanya bwe batyo bye baakola abatalina okumanya ne babeera nga nabo babasalira ebyabwe akati Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tusinkana n'abatakkiriza mu lutalo okubeera nga tulwanagana tulina okubeera nga tubatta bwe tulaba nga kye tukoze kimala tubateeka ku miguwa tuli baddembe okubeera nga tubasonyiwa tuli baddembe okubeera nga tubasaba okwenunula batuwe kye batuwa tubate hatta okutuusa ekyo mukikole mulwanire nga ddala bwe mutyo hatta okutuusa taba alharbu olutalo lwe lunaabeera nga lukkakkanye awuzaaraha obukambwe bwalwo ne bubeera nga buweddemu okubeera nga tewakyali bukambwe bwa ntalo tewakyali kubeera nga waliwo okulwana ekyo temuyina kubeera nga muyimiriza okulwana mulwane ng'ennwana eyo gye tubagambe gye mulwana okutta n'okusiba okusonyiwa n'okwenunula okutuusa lwe mulirabira ddala nti entalo zikkakkanye tewakyali busungu bwa ntalo tewakyali kubeera nga abantu balwanagana dhalika ekyo bwe kityo bwe kibeera walaw yashaa'u Allah singa Allah yali ayagadde lantasara minhum yali badde nga babataasaako n'abatta n'ebizibu ebirala yali asobola okubeera nga ayinza obbamiza ensi yali asobola okubeera nga abatta kibwatukira yali asobola okubakuba laddu ne babeera nga bafa naye yabalekawo mubeere nga mulwanagana nabo walakin naye Allah yakyagala kibeerewo ekyokulwana liyabluwa ba'dakum bi ba'din abeere nga agezesa abamu n'eri abalala
abasiraamu abagezi n'abatali basiraamu, abatali basiraamu abagezise n'abasiraamu, wakati awo wabeerewo ekigezo. ddala oli musiraamu wannamaddala, ekigezo kiikyo genda olwane. bw'onoobanga ogaanye we banaalabira obusiraamu bwo, bw'onookkirizanga okulwana we banaalabira obusiraamu bwo. ekyo kyalinga kigezo, testi yalinga nnene. Allah yali asobola okubeera nga abantu bali abazikiriza eddiini ye neebeera ng'egenda mu maaso nga tewali kulwana, naye akyagala abeere nga abamu abatesitingira ku bannaabwe abatali bakkiriza, babeere nga batesitingira ku bakkiriza. omuntu afe nga afudde ala bayina, afudde akitegedde, ate n'omusiraamu abeere nga awangaala oba ng'afa ala bayina nti nfiiriridde mazima, nfiiriridde jjana. Allah subhanahu wa ta'ala okulwana yayagala kubeerewo nga kigeze eri abalamu abakkiriza n'abatali bakkiriza. walladhiina kutilu, naye abo abattibwa fi sabiilillah, mu kkubo lya Allah, falan yudilla a'malahum, Allah empeera y'emirimu gyabwe tagenda kubeera ng'agibamma. Allah empeera y'emirimu gyabwe tagenda kugibuzaawo. Allah empeera y'emirimu gyabwe tagenda kugisazaawo. ekyo kye baasuubirira Allah bagenda kukisangayo, kumpi n'okubeera nga kisinga ku ekyo kye baali basuubira. sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah agamba sayahdihim, ajja kubaluŋŋamya abaana babalwanye mu kkubo lya Allah, ne babeera nga tebafiiriddeeyo, ne bakomawo ne baddayo ewaabwe. Allah yeeyamye sayahdihim, ajja kubaluŋŋamya kuno ku nsi babeere nga batambula nga bantu balungi, ate bwe banaava kuno ku nsi babeere nga bayingira ejjana. ajja kubaluŋŋamya awali ebikolwa ebirungi, babeere nga bakola ebimusanyusa. wa yuslihu balahum, Allah ajja kulongoosa embeera zaabwe nga buli lw'omutunuulira olaba otunuulira omuntu omulongoofu. ويدخلهم الجنة عرفها لهم, ويدخلهم, ajja kubayingiza nga bafudde aljannata, ejjana, arrafaha lahum, eyo gye yabategeeza edda gye bamanyi obulungi nti mujjana eriyo emigga, mujjana eriyo abakyala, eriyo ebyokulya, buli kyonna kyoyagala gye kiri, yagibategeezaako dda. ajja gibayingiza nga amaze okubatta wano ku bulamu bw'ensi. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الناس أبانجم أبانتو آمنوا مكرزي. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إن تنصروا الله سنغمنا تاسكتوندا ينصركم وجاكم تاسنمي. إن تنصروا الله بمناتاس الدين يا الله ينصركم نم وجاكم تاسا. إن تنصروا الله بمناتاس مبكا ينصركم نم وجب تاسا. إن تنصروا الله بمناتاس القرآن ينصركم نم وجاكم تاسا ويثبت أقدامكم أن يزنجي بجرب يموي munabanga mu ntalo, bwe munabanga ku mazima, ajja kunyweza ebigere byammwe, muleke okubeera nga mulina wasiwasi wadde okuyugana. abanyweze musimbe ensonga mugiguse, agitegeera agitegeere, atategeera abeere nga tagitegeera. naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe munaabeera nga mumutaasizza, naye ajja kubataasa ate abanyweze mu mbeera zammwe zonna ez'obukkiriza. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا ياتبا بتكريزا فتعسا لهم وكذكرza kuli jibali وضل أعمالهم نمبيرا زمريم جابو تباغيندا كوبيرا nga bagira bakiri Allah emirimu jabakola emirimu jukuno kunsi bali junonye wa Allah nga tejiriyo nga yagisazaamu emirimu jabwe obutakiriza bwabwe. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. lwaki Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyabwe agenda kugisazaamu abo abatakiriza. dhalika biannahum, ekyo kigenda kukolebwa kituulu kubanga abantu abo karihu baatamirwa ddala ma anzala Allahu, Allah beyassa ku nabbi we, fa ahbata a'malahum. eyo ensonga lwaki emirimu gyabwe Allah aligenda kugisazaamu babeere nga tebagenda kufunamu ku duniya kuno ne ku akhira. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. afalam yasiru, abantu tebasobola kutambulako fil ardi muno mu nsi, fayanzuru babeere nga balaba kaifa butya bwe yalinga kana akibatu alladhina min qablihim, yalinga eti enkomerero y'abo abasooka w'abaali batakkiriza.
ate yalinga etya enkomerero y'abo abaali nga abakkiriza Allah abataali nga bakkiriza baagaananga okukkiriza bannabbi baabwe yabakolanga atya Allah agambye dammara Allahu alaihim Allah yababetentanga n'abamalawo walilkafirina n'abatakkiriza ennabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abajjidde balina okufuna amsaluha ekifaanagana nabiri ebyabannaabwe abaakulembera bo nga tebannajja mu bujeemu beera ng'otambulako tambuza obwongo osome ebitabo olabe kyekyatuuka ku bali nawe weeteeke mu layini singa wali ku mulembe gwa Musa wali badde ku sayidi ki wali badde ne Musa bane Firaawo singa wali ku mulembe gwa Nuhu wali badde ku sayidi ki wali badde mbafa amataba oba wali badde abagenda mu lyato singa wali ku mulembe gwa Ibrahim wali badde ku batya b'enkooku mwokya abo wali badde kubeeranga olumwa olw'okubeera nti omukkiriza ayokeddwa nammwe mwepime mwekubira ebifaananyi kwebyo ebifaananyi ebyakulembera emabega wammwe dhalika bianna Allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum dhalika ekyo bwe kityo Allah baagambye nti abatakkiriza yababetentanga naye Allah subhanahu wa ta'ala ate abakkiriza yabakolanga atya bianna Allaha ye Allah subhanahu wa ta'ala mawla yalinga omuyambi omutaasa alladhina amanu waabo abakkiriza era baataasibwanga ne bawona Nuhu alayhi salam yabajja eryato n'ateekamu abakkiriza ne bawona Musa alayhi salam yakuba omuggo ku nnyanja abakkiriza ne bayitawo ne bawona n'abalala bwe batyo aba Aadin aba Samudin aba Salihin aba Hudu aba Lutu n'abalala bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ye muyambi ye mutaasa waabo abaabanga abakkiriza wa anna alkafirina naye mazima ddala abataali nga bakkiriza la mawla lahum tebaalinanga abataasa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله مزمع الله يدخل الذين جاكو ينجزابو آمنوا أبالي أبكرزا وعملوا الصالحات نبقل من ميمنونجي جنات مجنازة تجري ذكر كتلا من تحتها وانسوازو الأنهار يميقا والذين كفروا أبكرزا yatamatta'una beeyagala wano ku nsi ne bali obulamu weyakuluna bali mu kulya ebyokulya byabwe bambala bali mamotoka bayisibwa bulungi mu nsi muno Allah bayisa bulungi muno mu nsi naye nga tebakkiriza weyatamatta'una ne beeyagala weyatamatta'una ne bali obulamu weyakuluna naye bali mu kulya kama ta'kulu al-an'am nga bwe ensolo bwe zirya balinga nsolo balya ne beebaka teryasaala balya ne beebaka teryatendereza balinga ebisolo balyanga bisolo tebamanyi nti waliyo mukama waabwe asaana okwebaza ku ebyo byabawa wannaaru nayo omuliro mathwa lahum bwe buddo bwabwe bwe balindiridde وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we waka'ayyin min qaryatin ebyalo nkumuliitu waka'ayyin min qaryatin ebibuga bingi nnyo hiya ng'ebibuga ebyo ashaddu byalinga by'amaanyi bannannyini byo ashaddu quwwatan byalinga amaanyi byayinanga amaanyi mayitirivu min qaryatika okusinga ab'ekibuga kyo kino Makka allati akhrajatika ekyo ekikufulumizaamu ne kikugoba n'ogenda e Madiina bakugobaganyizza naye bajjukire waliwo ebibuga ebyali eby'amaanyi waliwo ebyali eby'amaanyi ebyaliwo nga mwe temunnabaawo ebisinga n'abaana abakujje mu kibuga ky'ewammwe eky'e Makka ahlaknahum bonna twabazikiriza fala nasira lahum tewaalina abataasa asobola kuba tutaasaako nga tuyingiddewo أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم afaman kana ala bayyinatin abanga omuntu ali ku bunnyonnyofu nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabuliko
min rabbihi ngaddala mukakasa bujje wa katonda we kaman zuyina lahu suu amalihi afaanagana ng'oyo sitaani gwe yawundira emirimu gye emibi n'alabanga awo waali bwateekwa okuyita wattabau ne babeera nga basazeewo okugoberera ahawaahum okwagala kw'emitima gyabwe nga kwe basinza omutima gwe kyegwagala kyokola tosobola kubuuza nti yadde omutima gwange gukyagala ente efudde bakugaana okulya ente efudde naye olw'okuba nti ssente zoyagala nyosalawo obeere ng'ogiriisa abantu nga nfu bw'ogoberera bugoberezi bwagazi bwa mutima gwo toyinza kugumiikiriza n'okukkiriza okugera kwa allah agamba abantu abeeyisa ekika ekyo toyinza kugumiikiriza bwavu n'osalawo oli ekisiyaga bakuwe ssente toyinza kugumiikiriza bwavu n'osalawo obeere malaaya toyinza kugumiikiriza mbeera n'osalawo obeere ng'otta abantu mbw'ofuna ssente toyinza kugumiikiriza obeere ng'oli mu kisala baana mbu bakuwe ssente allah agamba abantu abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe ne baleka allah subhanahu wa ta'ala obunnyonnyofu bwe yateeka ku nabbi we nti teweeyisa bw'oti kola bw'oti teweeyisa bw'oti n'obisula mu guluka allah agambye nti mwe mulinde obuddo bwammwe bugenda kubeera nti muliro allah subhanahu wa ta'ala abalinze abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله سبحانه وتعالى akutegeeza مثل الجنة kifaananyi ky'ejjana eyo التي وعد المتقون eraganyisibwa buli lunaku abakkiriza allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza ayagala ababuulire biki ebiri mu jjana basobole okwongera amaanyi abakyajinga emirimu gye bakola basobole okweyongeramu amaanyi baleke okulegeza abagamba nti ejjana bulijjo gye babalaganyisa abakkiriza abo almuttaquuna abakkiriza gye balaganyisibwa yakula mu ngeri ki fiiha mulimu anharun emigga min ma'in egy'amazzi ghairi asinin amazzi agatayinza kukyuka ku kkala yaago nti oba olwaleero gawunye olw'okubeera galudde mu kifo oba olwaleero gakyuse ku kkala oba gasiikuuka waliwo amazzi nga go gamigga mu jjana ago agatakyuka ku kkala yaago tegakyuka ku mpoma yaago olw'okuba galudde ku ttaka era tegakwata kubeera nti gakwata enkonge amazzi malungi ag'ekika ekyawaggulu wa anharun waliyo emigga min labanin nga jjo gy'amata ago lam yataghayyar ta'muhu agatakyuka ku mpoma yaago olw'okuba galuddewo nnyo wa anharun eriyo emigga min khamrin nga gyamwenge ladhatin okuwooma ennyo lisharibiina gujja okuwoomera abanywi egyo wali mu jjana tulinayo omwenge yadde nga tegufaanagana guno ogwa waffe obwa kuno ogulumya omutwe oguwunya ekivundu ng'omuntu abadde agufulumye ogubeera nti gulumya olubuto okubeera nga gulina hangover ebyo omujjana si bwe guli wa anharun eriyo emigga min asalin egy'omubisi gw'enjuki musaffa ogulabika nti muyonjo nnyo teguli mu bisejja teguli mu bikutubba temuli byana bya njuki omubisi omuyonjo ennyo ogwakamulwa obulungi neguba nga gukekerenuddwamu buli kintu kyonna oguli awo omuyonjo omuyitirivu walahum nga balina fiiha era mu jjana min kulli thamarat buli kika kya kibala omuntu kyayoya ku mutima gwe yekiri mu jjana wamagafiratun ate waliyo okusonyibwa min rabbihim okugenda okuva eri allah waabwe ku ebyo bye baakola ebirabika nti tebyasanyusa allah alibasonyiwa n'abiwewa kaman huwa khalidun fi nnar omuntu alibeera mu byengeranga ebyo oyinza omumugeraageranya nti aliba mu ssanyu lyerimu ng'oyo aligenda okubeera ng'ali mu muliro obugenderevu wasuku bagenda kunywesebwa ng'abantu b'omuliro ma'an ku mazzi hamiman ag'olweje faqatta'a am'aahum nga amazzi ago gakutulakutula ebyenda byabwe ne bibeera nga babifuluma ate bwe babifuluma ne bikka eri mu lusenyi oluyitibwa wailu ate eyo gye babisanga nga bimaze n'okuvunda ate ne baddamu ne babibawa ne babinywa buto gye bayita swadidin ebyo bimaze okukamuka ebibavuddemu ebibakamuseemu ne bigenda eri mu kisenyi ate baddeyo ne babijja ne babitabula mu ngeri y'obuugi ate ne baddamu ne babibanywesa buto omuntu agenda okuba mu jjana
ng'alina ebyengera, alina emigga gy'anywako, alina omubisi gw'enjuki gwanywako, alina amata ganywa, ebibala gyebiri, bamusonyiye buli kazambi genna keyagenda nako. Oyo oyinza omumugeraageranya n'oyo alibeera ku lweje nga bw'alunywa lubeera nga lugenda lukulukusa n'ebyenda bye. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم مبانتوابو بوسمسا man yastamiu ilaika, mulimu abajja ne bawuliriza naye nga mitima gyabwe si basiraamu, wabula bajja wooli ne bawuliriza by'osomesa. bw'oba oliko khutuba ne bajja ne basaala hatta okutuusa idha kharaju, bwe bamala okufuluma wabweru w'omuzikiti ng'obadde osomesa, ne bava min indika w'obadde osomeseza. qaalu lilladhina utul ilma, bagenda ne babeera nga bagamba abo be balaba nti basajja babadde siriyasi nga bawuliriza ebintu nga balina okumanya. maadha qaala anifan, abadde n'agamba ki Muhammadi bwe mubadde awo essaawa ezo abadde abagambayo kyawo we muvudde. ulaika alladhina, naye ng'ekyo bakibuuza mu ngeri ya kujerega, era ababadde abatuuzizaawo ate ng'abagamba kinno kati. ulaika abantu abo alladhina taba Allahu ala qulubihim, abajerega omubaka byabadde asomesa bebo Katonda Allah subhanahu wa ta'ala be yasaanikira ku mitima gyabwe, tebasobola kubeera nga balaba, emitima gyabwe tegisobola kutegeera. watabau ahwaahum, ne babeera nga bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe, ne bagaa kale singa asomesanga kino, kale singa asomesanga kino, kale singa nnyonnyola bw'ati, okwagala kw'emitima gyabwe kwe baagala atambulireko, naye nga sebo kijja okuba. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا abantu abasalawo ne babeera nga balungamu ne bagoberera nabbi, zaadahum hudan, Allah agenda kubongera obulungamu, wa ataahum taqwahum, era bakina okutya kwabwe Allah nga buli ssaawa omulaba omuntu alabikako okutya Allah olw'okwo okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe yeewaayo abeere nga kwe kumulamula. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم